Amanya gange ze Sonko Gideon. Abanje mumanyi nga Gideon era abanje bampita Gideon. Amina. Era nga nze mutabani wa Mr and Mrs Muganga. Lwakuba dadi wange tasobodde kuba olunaku lwa leero, naye mami wange neebaza Mukama nti ye waali. Ate njagala okwebaza Mukama nti nammwe we muli musobodde okujja amaaso ga Mukama. Amina. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era sigenda natwala nnyo budde kubanga bwe bugenze, naye ate leka Mwoyo akole kye yazze okola olunaku olwa leero. Amina. Badde nsaba munzikirize ntandikire mu Romans 8:28 to verse 29 nga theme scripture yaffe y'olunaku lwa leero oba eya conference yaffe oba evuze oba egenda ovuga abavubuka guno omwaka eva mu Romans 8:29. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era njagala okwebaza Mukama olw'olwo olunyiriri lwe yateeka ku bazadde baffe abo abavubuka, ekitera n'eteno nkimuddiza. Romans 8:29 banji mugimanyi abavubuka muli baddemu okugyogera. Romans 8:29 eyogera negamba nti abavubuka to be conformed to the image of his son. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bakamanyi mu luzungu munnaye mukisonyiwe naye ng'akooluganda nako tugenda kakolako. Bwe nabadde nzija okubulira mami yaŋŋambye Gideon nasobola saavisi y'oluganda oluganda nga lungi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naye ate oyo Omwoyo Omutukuvu ono gwe tuyimbyeko waneeno oyo yabikola byonna. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Njagala ntandikire ku lala kyabadde ayogera waneeno. Abadde ayogera n'agamba nti ayogedde n'agamba nti gwe okusobola okukyusibwa n'okunywerera ku kigambo kyo kisoboka nga bw'okyogedde. Kisobokera ddala, tekisoboka busobozi wabula kisobokera ddala. Kisoboka ng'omaze kola ki? Kukkiriza, kusalawo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ekyo ekintu ky'okukyuka kisobokera ddala ng'omaze okola ki? Okusalawo. Era maama wo oba taata wo abavubuka obeere waka nagamba oyagala emmere, osobola ogamba saagala, oba osazeewo era nekibanga bw'okyagala era bw'okkiriza aba ajja gikuwa. Naye jjukira nti bw'ogaana tekuzimba kubanga togenda girya ate tojja bba n'amaanyi. Naye bw'osalawo n'okkiriza erina omulimu gwegenda okukolamu obe n'amaanyi. Kyekigambo kya Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nakyo bw'osalawo nekikuyingira n'okkiriza okukolamu omulimu ogenda bba w'amaanyi. Naye bw'onaakigaana era nga Bayibuli Mr Mulanzi we yayogerako waneeno lumu yali abulya n'agamba nti agamba nti Katonda taliiyo muki. Ekigambo ekyo kizibu okwogera, kyo kituufu naye nga ate kyekyo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naye omanyi lwaki ofuuka omusiru? Anti oganya okulya ekigambo kati togenda bba n'amaanyi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. So ntandikidde awo omwana agambye tukkirize. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bwe nali nsaba Mukama mugamba Mukama buno kabukolenga na bujulizi. Nsaba mboka namugamba njagala abuulira mu second service naye simanyi oba nze yali ayagala obuulira. Nayogera bwogezi nemugamba Mr Wamboka mbadde nsaba mbuulire mu second service olwo nno nga maze osiiba neŋŋamba Mukama ne kati Mukama ngenda buulira kuki. Nampa omutwe naye naŋŋamba osobola okwogera nga Mwoyo wakoze eki? Wakuluŋŋamiza. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Neera Mwoyo yali yateekadde ekigambo ku mutima gwange naye nga sinalaba wa ngeri ki era nga wenkugambye yatubikulira. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Yali yanteekako dde okumubuulirako ye nga ye Omwoyo. Amina. Naye nga ŋŋamba lunyiriri ki? Tugenda vaawa, tugenda tandikirawo. Omwoyo nga muzibu tumunyonyolako katini tugende walala. Mwoyo Mutukuvu ajja n'ebirabo tubitegedde tukivuddeko. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Muzibu okumutegeera. Amina. Naye olwaleero nziza okugamba nti weweewaayo okkiriza nogondera eddoboozi eryo mazima ddala si muzibu. Y'omuntu akuwa amaanyi era nga wetutegedde ku kyokulya.
Kama waffe yeebazibwe. So noonya wa wengenda okubuulira musoma yangamba tusigadde ku theme scripture yaffe Musawa Mboka nenzirayo neera nensoma Bible neerawo wenyini we yaŋŋamba okusigala ekyawandiikibwa bwe kyava. Amina. Kati bw'oba obikudde Bible yo mu Romans 8 ng'otandikidde gyeviira ddala yogera negamba nti obulamu mu mwoyo. Omanyi ffe abavubuka tuleka tetwagiwa budde twasoma wano bwe baatuwa. Amina. Naye nze naddayo nengisoma yonna si mulundi gumu wabula nagizeemu nkiwa n'eggulu nga ngamba ndishuwa we wano. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nazeeyo nengisoma era nengisoma yonna paka we tutuuka ku verse 29. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era bw'oba ogyegendereza gwalina Bible y'oluzungu yo Bible ezimu kati nga NIV eno gyanina ekuwa topic kale ekuwa omutwe so your heading ya eyogerayo negamba life through the spirit yange wetu weyogera. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Era bw'oba ogenza ogisoma mpola mpola ogenda kyetegereza nti omwoyo bamwogerako enfunda ezikola ki eziwera. Naye ekibuuzo kiri nti ono ye omwoyo yaani? Amina. So olwo ntandise okusaba Mukama ntandikirewa nabagambye buno bulinga bujulizi. Mukama ntandikirewa ntandise ntya mbubuuza Mukama ono ye omwoyo yaani? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kukyenaddibwamu bwe nanoonyereza ngamba ne Mukama mpulira njagala tegeera onaani ono. Ayogera mu Genesis chapter 1 wayogerera ku mwoyo we oyali ku nsi n'alyoka ayogera n'agamba nti leka wabeerewo kitangaala. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kati mu ekyo kyokka kyeyayogera kyampa okutegeera nti ono omwoyo wa Katonda abangi tumumanyi nga Holy Spirit. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Well, omwoyo omutukuvu ye omwoyo wa Katonda kyenasooka okutegeera. Abangi gwe tumanyi nga omwoyo omutukuvu tumuyita mu lulimi olufuutifuuti. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nayongera wansi okutegeera nti ono omwoyo omutukuvu si muliro wabula yokyanga ki kyekyawandiikibwa mu kiri mu Hebrews chapter 12 verse 29 is a consuming fire. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Si muliro wabula yokyanga ki? Olwo Mukama atandise okuŋŋamba ono nno gw'onoonyerezaako musajja munene nnyo mukulu nnyo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nakizuula ekirala nti mwoyo mutukuvu si mazzi gano gonywa wabula nga we weetaaga amazzi mu bulamu bwo naye woomwetaaga. Ekyo nakyo kitegeere nti era ng'amazzi we gali ag'omugaso ennyo mu bulamu bwo ne mwoyo mutukuvu ate yalabika wa mugaso nnyo n'okusinga ki wabanga ye yagaawula mu Genesis n'agamba nti awo ki amazzi kagaawulwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Okitegedde nti w'ogaana okulya emmere olina bingi by'osubwa. Kisooka amaanyi obulwa n'emirembe kubanga oba owulira enjala ekuluma oba tolina settled. Amina. Kati nze ekyo nkireeta ku kigambo kya Mukama. Gwe buli woolwawo okulya ku ekyo Mukama kye yakuwa okulyako enjala ekuluma mu ngeri eya ebizibu bwe bijja tobirekera mwoyo mutukuvu gw'oyagala obihandolinge nga gwe woosobola. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Omwoyo mutukuvu ekyakye nategeera nti si maanyi wabula ye nsibuko y'amaanyi mujja amaanyi. Bwe nabadde nsoma Bible nabadde nsoma ku musajja nze nabadde nsoma ku Gideon. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nabadde nsoma ku Gideon ne neyongerayo nnyo nsoma ne ku Samson. Omanyi ffenna we tuba tusize ekifaananyi kya Samson tumusiiga nga tulabayo omusajja alabika yali ow'ekiwago. Amina. Omusajja omunene alina obunyama. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naye mbagambeze kye ndowooza alabika yali musajja mutini nnyo nga wondaba nnyo nga Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nze omanyi lwaki ngamba mutini nnyo kubanga bano abasajja be yali alwana singa ddala yali musajja munene bandigambye amaanyi agajja mu ye mu maanyi gaago. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Naye nze ndabira ddala yali musajja muti kubanga baafaayo nnyo okutegeera ddala amaanyi agajja wa. Mukama waffe Yesu yeebazibwe.
kati kyenkugambye omwoyo mutukuvu simanyi wabula yensibugo yaago. Bwe yamamiranga Samusoni, buli we yamugendangako ng'aba n'amaanyi okusobola okutta. Kamafeesi munsonyiwe, kamafeesi bazwe manyi naleka okusomera olumu mukwano gwange n'aŋŋamba ne bannaayo abalokole emunnyumira. Teyagamba abalokole wabula yagamba Bayibuli ennyumira eno. Ne mugamba ensonga lwaki? Gideon, olabye Samusoni assa abasajja 10 n'abateeka wali, kati nawe oyagala ogende. Okiraba engeri obwongo bwaba the Philistines, sakyogera mu Luganda, Abafirisuuti bwe baali buzibiddwa. Olabye omusajja asoose n'atta 5 n'abiteeka wali, abasajja 5 mubaddemu ne muganda we omulungi, naye era owuli oyagala ogenda omweng'ange. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Guno omwaka bagenda okwenganga ng'olina mwoyo mutukuvu beesibe 2. Amina. Ng'olina mwoyo mutukuvu beesibe 2. Amina. Bongeddeko zibeere na 4. Zandibadde 7 kweno Bible encounter gye tulimu. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Neyongera nkyabagamba olugero olwo, nkyeyongerayo okutegeera ani mwoyo mutukuvu kikyali. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Bible yogera mu John chapter 4 verse 24 nti God is spirit, era bonna bamusinze mu mwoyo ne muki. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Nagenza okitegeera nti mu chapter 4 verse 24 nagenza okitegeera nti ono mwoyo mutukuvu ali mu kifaananyi kya Katonda kyennyini. Kati gwe ng'omuntu wajja nagamba ekintu ekitakusanyusa obeera sensitive, obulira ennaku. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Wobulira ennaku, obulira obukyayi, naye era nga maama wona najja nagambako, togenda munyigira, togenda muvuma, togenda mugamba tusikyayagala obeere maama wange. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Lwaki nkirese mu kifaananyi ekyo nti mwoyo mutukuvu ogenda mukola byonna, ogenda kubikola byonna, naye tagenda kugamba nti nkuviiridde ngenze, ajja sigalawo. Kati kyekyo ekifaananyi ky'omwoyo mutukuvu, kye kifaananyi kyo gwe nga ggwe. Bayibuli weba yogera negamba nti laba yatutonda mu kifaananyi kye. Kati kira kitegeeza God is also sensitive, the spirit is also sensitive. He's going to feel impressed at times, agenda kusanyuka, agenda kusanyusibwa, but still at times he's going to feel offended. Kama waffe Yesu yebazibwe. Naye agenda wulira okunyolwa. Amina. So era nkyayongerayo nnyo okutegeera ono omwoyo yaani. Nabagambye Mukama nze yandaze Romans 8 ng'eyogera nembagamba nti eyogedde negamba eyogera basically talks about the spirit. Amina. Kati njagala tugisome mpola mpola nkulage nti bw'oba n'omwoyo yalina ebirabo byajja nabyo. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Ye tagenda kujjanga lonsa ng'omukkiriza. Amina. Aya katutandike. Laba, tosobola kulidingibwa abantu 2 omulundi gumu. Olina olekako omuntu omu naafu. Amina. You're either led by the flesh or the spirit. Kama waffe Yesu yebazibwe. Kati olondako omu, but you can't serve 2 masters. Eizo omwoyo yajja n'aliidinga n'agamba leero kanzije mbeere maseekati gammwe zonna essaawa. Kyova olaba saavisi yaffe oluusi eyitamu, naye tegenda yitamu kubanga ffe abakyagala, omwoyo waaba yakyagadde. Era musumba agenda kujja wano agambe kangezeeko okufunzafunza, naye era ne mwanayongerayo paka 7-3 omwoyo kye yabadde ayagala. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Ekyo nakyo njagala tukibikkulirwe. Tetubala nga bubazi obwo obudde bwa 7 tulina obba nga tuva wano. Omwoyo ayinza okwagala okyongerayo, naye ate temwerabira. He's always right on time. Era ajja gusa kyayagala mu budde obutuufu. Kyobola ayogera n'agamba laba nfudde buli kimu kirungi mu budde obuki. Amin. Ako kamu abavubuka. Laba wakati ng'oyagala bingi tulina bingi bye tuyayaanira kituufu emitima gyaffe. Naye laba yayogedde n'agamba mbifudde bituufu mu budde obuki. Ekyo kyaffe abavubuka. Kati nyongera okusoma ngamba Mukama njagala ntegeere ddala ono omwoyo yaani. Yaani tutandikire ku Romans 8:6. Tetugenda vaamu ekyo kitabo poze gye tugwera bwe tuyinza oviirayo, naye nga tugenda kusinga kubeera awo.
Kama Yesu yebazwe. So Romans 8:6 muyange y'oluzungu egamba the mind is governed by the flesh. By the flesh. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. Ebi njagala obinotinge. Mukama Yesu yebazwe. Ebyo bisembayo ya. Today mutusomewo Bible yogede negamba mu Romans 8:6 into the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is ekyo kigambe mulirwanaawo. The mind governed by the flesh is death, kufa, but the mind governed by the spirit is tokimugambe mukyantunuulidde okanya omugamba is life and peace. Yeah, is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. Kansabeko muganda wange Gloria mbadde nsaba ojjo nnyambeko wano katini. Nina kye njagala obbalaga. Wakati nga gwekirabye n'obwongo obwo mpozi gwe tosobodde kimugamba kitegeera. Mukama waffe Yesu yebaze. Kale nze njagala nkikolage. Mami, nina buno obuntu buno bwenako. Yes, Mami Julie. Buno obuntu buno. Nabuleese bulina kye bugenda okukola. Oba nina kye njagala tulabe. Nti tusomya awo negamba the mind governed by the flesh is kufa, naye omubiri ogwo gufugibwa omwoyo bulamu neki n'emirembe. Obufugibwa omwoyo bulamu life. Kati tukitwale nti buno bwe bulamu. Amina. Kati buli kenkwogena kateekawo bwoti oba mubulaba mubulabye obwo bulamu. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Obwo bulamu gino miti ebyo mirembe. Tusomye bibiri life and peace. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Tugenda kweyongerayo. Romans 8:7 wansawo. Romans 8:7. The Bible says in Romans 8:7 that the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kiba kitegeeza woba n'omwoyo omutukuvu you can submit. He gives you submission. Amina. This is submission. Omulabe akuwadde submission. So yule mulaba nyinza okubuuza ntaddewo bumeka nga tojjukira. Buli bisatu kituwa. Yes, the spirit gives. Ekyo tukinnyonnyodde. Wali bakugambye nti the what? The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit. Tegufugibwa. Kati mwoyo ye akuwadde submission. Osaaga ojasiiba omubiri ogwo gufugibwe. Amina. So you have submitted through fasting. Submission mwoyo naye agikongedde. Amina. Tweyongereyo wansi mu verse 10. 8 verse 10. Verse 10 egamba, but if Christ is in you, then even though your body is subject to death, but because of sin, the spirit gives life because of righteousness. Kigambo kinene, righteousness. Bwe butuukirivu nabwo abukuwadde kati. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kati akukateeke kungulu. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Akukali kungulu. Kati ekirina okusooka okugira mu bwongo nti wenzigirako akamu ekyo temukitegedde. Kanyogere n'abavubuka. Ntaddewo obubuubo. Wenzigirako akamu kyakitegeeza wonna gya righteousness. Tusoose naki? Life, peace. Wonna gye emirembe mu bulamu bwo. Olina ebirala by'osuula naye nga nabyo bivudde wani? Mwoyo omutukuvu. Amina. Tweyongereyo. Romans 8 verse 18. 8:18. Musonyiwa okubuuka. Bible eyogera negamba, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Gwe bino byoli mu kuyitamu kati byolabanga ebinene kolabanga okubonaabona ekitiibwa ekigenda okuweera mu ggulu, ekigenda okuweeba ekyo ekigambo ekyo kale mu ggulu kiriba kyamaanyi nnyo n'okusinga bino byoli mu kuyitamu. Mukama waffe Yesu yebazibwe. In simple terms, awo kyenyinza okujjawo n'enkuwa okuteeka ku bino bye yakuwadde. He gives you perimeters. Akuwadde w'okusaliza wakati nga bali mu clubbing gwe togenze. Kyekyo
Zabuli kye yali atugamba waneeno yali muwanguzi Victor akuwadde omusaalaba ogw'okwetikka wakati nga boonoona anze sigenda bikola kangene nsabe si nti toyagala wabula kati wafuuka muddu eri omusaalaba kyoyagala akuwadde perimeters olina ssebo woolina okusaliza amina ziizino ziteekewo nazo akuwadde w'okusaliza mukama waffe Yesu yebazibwe yes kabe bwe katyo ono alina wagenda okugira tujja ajja era nga olaba wali omutukuvu ajja mukama waffe Yesu yebazibwe ebyo byoli mu kuyita tusooke tugende mu John 4:4 twabadde tetujja va mu Romans ne kati katugende mu John 4:4 tusooke tunyweze kino kye twogedde ekyensalosalo perimeters ezo zakuwa zaaki oba olowooza kuwa za bwereere oba olowooza tozeetaaga amina kati nno olina kyotannabalaba nti bino byonna bye tukoze olimu mugondera omwoyo mutukuvu amina otandise okukkiriza nga sisita wange weyayogedde n'agamba nti togenda kukola ki kubeera transformed unless omaze okukola ki okugonda kati otandise okugonda amina John 4:4 John 4:4 the Bible says now he had to go through Samaria. Praise the Lord. Omanyi luno oluzungu luno luyina engerigeri gamba muneibawo engerigeri mukama waffe Yesu yebazibwe wulira wano twogera ku Yesu atambula agenda okusinkana mu abasomi ba Bible abaali basomyewoko sijja gamba abasomi wabula abaali basomyewoko tulaba Yesu yalina omukyala gwali agenda osisinkana ne yali tagenda wabula yalina oyitiramu ekyo ekifo mukama kye yali amugambye yalina kuyitirawo sigambe muliraanawo yalina oyitirawo kati naawe kyeteekemu gwe awo ekyo ekizibu kyempitamu nina okiyitamu tonakiraba ekyo kyoyitamu olina okukiyitamu kozi ne Yesu yalina okuyitaawo si yali ayagala mwoyo ye yamuluŋŋamya oyo wa mukama tetwogera ku mwoyo wa muntu mulala wa mukama he had to Bible endala waliwo Bible enene musumba gye yawa dadi njagala nnyo gisoma yagimuwanga kirabo nebaza mukama yo eyogera neteekawo need. There is a difference between okwetaaga want and need. Sina ngeri gyenyiza kinyonyera mu Luganda. Okwagala n'okwetaaga amina he needed yayina kati nange olwaliro nza okugamba ebyo mukama bwe yateeka ensalosalo nyabo wano togenda bbala teri mwenge teri bifaananyi ebibi teri. Those are the perimeters he put by your life because you need to pass through that. The first scripture yasinga okunyumira when I nkyali mu Sunday school was from my mommy Julie. We agamba nti look the door to the world is huge and big. Lunene nnyo niraba olulukutwala mugulu luli olufunda. The perimeters mpaji wali mpaji endala wano owulira muzadde wakutamiza akutaddeko ezebbiri mami daddy I want to go for party no toina gyolaga beera waka bana bali eyo bali mu kusoma gwe oyagala tambula. Those are my dad's words. Ngamba gwe oyagala kutambula oyagala genda wa akutaddeko empaji zizo bbiri tayagala ogwe akwetaaga perimeter twagitaddewo awo kama waffe Yesu yebazibwe wakati nga kwadde empaji zino ebbiri. Romans 8:28 tuzeeyo wali nabadde nkulaga nti yali weetaaga oyitamu ekyo kyoyitamu kati olina okukiyitamu kubanga weetaagira nno ddala. Romans 8:28 Bible yawe neyogera 24 not 28 24 oh sorry it's 28 musonyiwe it's 28 yeah 28 same scripture tutandise ogisemberera twatandikidde eri mabega abegendereza mbalabi tuzze mpola katutandise otusemberera wali watugamba for those who are new aya 28 says and we know that in all things God works for the good of those who love him. Takomawa waliwo koma
who have been called according to his purpose. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Abo beyayitidde oba beyayita ebyekigendererwa ki. Mami yamutaddewo, dadi yamutaddewo, nenga alina ekigendererwa. He put perimeters in your life because he had a purpose. Oyina kyoyitamu kati kubanga weetaaga okiyitamu. Bwe bujulizi bw'olina okuwaayo ng'otuuse nga byonna biwedde ng'ogamba laba Mukama weebale kumpanguza. Mukama waffe Yesu yabazibwe. By'oyitamu olina obiyitamu. Abazadde muyitamu bingi ne mubiyitamu kubanga muyina. Oyina obuwanguzi obugenda okutuukako eyo. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Buli wendowooza ku bulamu bwaffe obwa bavubuka nga tusoma ddala omuvubuka amanyi Mukama, obwo obulamu si buzibu, si bwangu, buzibu. Mulimu embuyaga naye ate waliwo agenda ogikakanya. Oyo yali mu lyato oyo wakati nga bonna beebase. Era okiraba yakikola beebase, era agenda kikola nga beebase nga tebamanyi. Abazadde muyita mu bingi naye Mukama akikola ku lw'obujulizi bwe yeetegese okuwa, ku lw'obuwanguzi bwe yawa David. Mukama yeebazibwe. So alina ekigendererwa. Ekigendererwa kiteekewo mukama. Wakitaddeko ekigendererwa? Kiteekeko. Akiteekeko twakateeka nakyo kyewunzike okulaga how delicate you are when you're in touch with the Holy Spirit. Kyomuleka mbadde temunakiraba. Olaba nti wetugirako akantu akamu oba owedde. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Njagala kuzzaayo wali kwemabega we nagambidde nti he gives you perimeters. Tokajjaako ako. Nina scripture wano verse 24. Nabadde sina najjogerako naye mwoyo omulabi agiremeddeko. Kajja nako. Kana kasembye purpose. Yes. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Simanyi lwaki nsomye 24 wadde mbadde nina bbeera ku 28. Amina. Nemeddeko nnyo ne njogera ku 24. Ne mbagamba sorry naye munsonyi okubeetondera. Mbadde sirina kubeetondera. Eno 24 Mukama alina ensonga lwaki ajogere. Buli akyegamba woddayo mu 24 nti for in this hope we were saved. But hope that is seen is not hope at all. Who hopes for what they already have? Kyemubuuze mulirwana ogwo lwaki osuubira by'olina? What you already have, you hope. Anti kati tetuba na hope. Kati mami wojja nompa ssente nga nziraba ate mansuubira kyendala amazintadde nziina. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Lwaki ndeese hope? Sinza abadde simbadde sirina gyogerako mu nsonyiwe naye ndabye ate ekirala ekigirimu. Nti after he gives you the perimeters, bwe tubadde jjukira, after he has given you the perimeters, akuwa okusuubira nti ogenda zizaamuka, ogenda ziyitamu. Wakati nga maze okugamba nti laba bye bino by'oyitamu, nawe obirabe nti laba bannaye mpitamu bingi, ate akuwadde essuubi nti ogenda wangula. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Akuwadde essuubi eriwangula. Amina. Kati ebyo byowandiisawo wansi biri ebintu 6 oba obadde owandiika. Biri ebintu 6 era ne bwe tulina wano buli 6. Okusuubira kuzze buze. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kati laba wamala okuwa okusuubira, amaze okuwanguza, akuwadde ebintu bya mpola mpola. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Omanyi kyakola ekirala? Akwambaza ekyambalo era kyobulaba kyo kituulako kiti. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Olabye ekyambalo we kituddeko, amaze okukuwa biri byonna, kati akwambaza. You're crowned. Otikiddwa. Amina. Kati mami yabadde ambuuza ono waaki? The other side. Manya bumanya bwe buli bwofuna ng'oli tafuna. Ensonga lwaki tafuna obulamu bw'omwoyo tabutegeera butegeeza alabika. Mukama waffe Yesu yebazibwe.
oba ayinza oba nga tannafuna nga Mukama ayagala gw'ofune osobole okugenda omuleeta naye omuweeko. Kyategeeza nti munsinze mu mwoyo n'emazima, nti gw'omayiza otegeera amazima ogenda kugenda ogambe oli amazima naawe kimugambe. Kati omayiza omugamba amazima agenda kujjeewa agambe banaye neyanziza nnyo kino kyonkozeemu kyamaanyi. Kati gwe wanajja n'agamba gwe gwemanyi kyogenda okukola, ogenda kusinza oyo eyakikuwadde mu mwoyo ne mumaki wakimuwadde nga kikuvudde ku mutima. Mu mwoyo oyo ayagala okugaba, w'omuwa amazima n'agaaniriza, wamayiza okugaaniriza naye aliwaddemu okugambako abalala nti nafunye amazima n'obutabagamba. Naye wamayiza obagamba nga ye alaba kyamukolamu nnyo, agenda kujjewa agambe mami weebale nategedde amazima. Kati ate bw'anagamba gwe gwomanyi kyogenda okukola, ogenda musinza omutendereza oyo kubanga omanyi amazima gye gaava kwe kusinza mu mwoyo ne mazima ogalye ate obadde wa mazima. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kati ono gwe tulina waneeno, guno gwe mukono gwa Katonda era mu butukuvu bwe obulaba, ogalaba amazzi tegaliimu kikyamu, ogalaba nti tegaliiko kwekaanya, tegaliiko busungu, gali peaceful. Manyi kikyakola ye agamba omwana wange ono abadde wa mazima nnyo. Nagamba kansumule omukono gwange nkole ntya, I anoint him. Tekajja ggwa. Amaze okukola ki? Okwa-anointinga. Akufuseeko amafuta, akwambaza ekyambalo. Kati lowoozaamu etujjako akantu akamu kyekigenda obbaawo. Okitegedde? Wetugirako akantu akamu, amafuta gajja yiika, ate olina ebirala byogenda ofiirwa we gayiika. Kyova osaba Mukama n'omugamba Mukama wamaze okukola ekibi, Mukama nga mpulira sikyasobola kujja maaso go kubanga obutuukirivu wabweggyeko. Perimeters odduse ewaka, maama wagamba beeranga wanene oddusewo. Kati buli wogirako akamu bwoti ensalosalo zino n'ozijjako nogamba perimeters kamuggyeko ndabe. Ndowooza olaba tugwa bugwi, wogwa amafuta ogayiye. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ate laba woba weegendereza nnyo kyekintu ekikyasinza obuzibu osonda. Laba gye tuvudde, laba gy'ovudde, ovudde wala nnyo. Otuuse ogirabye transformation gye twogerako, ogirabye? You've conformed. Laba wokyuse wenna, laba wonyirira wenna, wogirako ekintu ekimu, ensalosalo zigyeko ng'okkirira wonna ng'oggwawo. Amina. W'ofuuna nnyo obudde n'osemberera nnyo omutima gwa Mukama, tovanga mu maaso ge gasigalemu kubanga neyanza nnyo. Laba waba ayogera nagamba nti out of my belly shall flow rivers of. Laba byosonze. Ani yandiyagadde olaba byazimbe byonna nga bigwa ng'ate tolina kyofunyeemu. Kyokka laba agamba there is a glory above. Laba Yesu we yasobola okulwana n'amalako, laba kati atudde ku mukono wali amwagalako, buli wamwetaaga amutunulako kubanga laba kyafunye, laba wawangudde. So sagala tugezese kujjako kintu kubanga era ne basomesa butajjaako. Kasita omala obiteeka byonna mu nkola n'oba bwotyo, teri yegomba kujjako. Bwotyo weino osigala, so nange sigenda kujjako kubanga saagala tujjeko. Amina. Kati laba ekirala ekiri awo mu kujjako kye kino nti wogirako akamu bonna tebagenda kwatagana. Okiraba? Kasita bugwa tebukyasobola yimirira kasita ojjako akamu. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Kati kitegeeza ki? Laba oyambadde Mwoyo Mutukuvu ali mu kutambula naawe, mugenze wano mubulidde enjiri, oze mu kyakyo obulidde enjiri, oyisa abantu abalala okujja mu maaso ga Mukama. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Muli bumu, yo one, oli omu bw'oti ne Katonda, mwafuuse kintu kimu. Your body is a temple. Your body, laba omubiri gwe gufuuse kanisa. Kati Mukama wayagala
bamalayika bajje, ebirabo bye nasuubiza bijje, kubanga kati laba esinzizo, the temple ebiweebwayo babireeta wa mu church. Laba nawe emikisa we gijja mu bulamu bwo. Mukama waffe Yesu yebazibwe, n'engoma ze zimba. Kati njagala olabe ne kino ekirala, singa kana akamu tekabaddeeko, foundation yabadde etya? Yandibadde etya? Okiraba nti yandibadde mbi, yandibadde enyenyanyeenya. Mukama waffe Yesu yebazibwe, niraba bonna kwe buli kamu kawaniridde kannaako. Buli kirabo kyofunye okuva eri Omwoyo Omutukuvu kiri mu kuwanirira. Mukama waffe Yesu yebazibwe, buli kyofuna okuva eri Mukama kiwanirira. Mukama waffe Yesu yebazibwe, so saagala kulwawo nnyo, wabula njagala ate nyongera okutegeeza nti laba, tusome mu Numbers 20:23. 20:23. Atusewo gamba amina. Numbers 20:23 yogera gamba nti, at Mount Hor, near the border of Edom, the Lord said to Moses and Aaron, Moses will be gathered to his people, the Israelites, because both of you rebelled against my command at the waters of Meribah. Verse 25 says, call Aaron and his son Eleazar and take them up to Mount Hor. Remove Aaron's garments and put them on the son Eleazar, for Aaron will be gathered to his people. He will die there. Kati wulira Mukama kyagamba Aaron, abali mu Bible encounter omwasomawoko, kyekireetese ekyo woddayo n'osoma emabega bajemera Katonda. Yali abagambye balina olwazi lwe balina okumenya luveemu amazzi, naye nga abagambe boogere. Kati Moses n'ajjayo his rod and he striped that. Mukama waffe Yesu yebazibwe, yajeema. Ne ekyo si kyenyumadde njagala tulabe. Buli kyenjagala tulabe nti Aaron yali tasobola kufa ng'alina ekyambalo ky'ayambadde. Mukama waffe Yesu yebazibwe, he couldn't die because he was wearing his priestly garments. Balina ekyambalo kye baamwambaza, baamutikira. Laba Mukama waakutikidde. He couldn't die because yalina kye yali ayambadde ekyamaanyi. Era Mukama ayogera n'agamba nti sooka mumwambule mumugjeeko asobole okufa, because he had to die. Awuye yalina okufa. Naye kati nange nkirese wuwo, oyagala okufa, kyambalo kyejjeeko. Oyagala osigala ng'oli mulamu, gigi emirembe gyakuwa, bubwo obutukuvu bwakuwa, gaga amaanyi gakuwa, kuko okwagala kwakwambaza, gigi emikisa gyakuwa. Naye oyagala ofa, jjako ekyambalo. Jjako ekyambalo, ojja kwerabira ekyakuyisa. You will forget your calling, ojja kwerabira purpose. You will breach that perimeters. Perimeters ataddewo ojja kuzimenyawo, kubanga ojjewo ekyambalo, okyeyambuddeko, okyejjeeko. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kati it's so much dangerous for you, for your family, for your children, for your sisters, for everyone to take off that garment. Topangidde bwerere. There is a hidden glory. Alina obutukuvu bw'ayagala okutuusaako, naye kasita weeyambula. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kati Sitaani ye kyafuba olaba okola nti akwambula, akikuggyako, akwambaza ekirala, ate ekyo ekizikiza alina ekikye. Mukama waffe Yesu yebazibwe, ye alina ekikye kyayagala okukwambaza. Kati ye kyagoba, kyalwana, kyagezaako okukola nti wano watuuse nedda, kamuggyeko omuntu w'omu agambe Katonda neerabidde, kankole kino eno, bizinesi kegwe agambe Mukama neerabidde. Mukama waffe Yesu yebazibwe, ye kyafuba olaba nti kanzijeko, kamuggyeko obutuukirivu awulire ng'ali condemned, kamukozesa ekibi awulire nga takyasobola kujja mu maaso go, awulire nga takyalina kiri kimupushinga kujja. Kanfune kyemuggyako, kamuggyeko emirembe, kamuwa obusungu, nga buli gwalaba tawulira mirembe ng'ali naye,
kubanga awulira kyayagala okukola ajjemu kapisi kamu twalabye nti wogiramu akamu tuddayo, era nange wenzigiramu wanene akamu tuddayo buzi mu Romans 8 tutandike buto. Kubanga saatandikira ku papas sije natandikiddeko. Kama Yesu yebaziwe. Woba kankugambe wobere yebweru nokola ekibi omanyi Mukama ye kyafuba olaba kyafuba olabanga okola nti gwe wokola ekibi komawo kati gwe bwokomawo wano owemula Katonda wayonoonye wabbye emirembe tegiri mu ggwe totidde nakutya ozze leero omwoyo aganye okuka kati ajja atuule mu kyambalo ekitajjudde, ajja atuule mu mutima ogutajjudde. Kyobula naye ayogera n'agamba ekyo ekinnyonnyola omuntu kyekimuvaamu. Lwe naliko wano nga mbuulira nabalaga ki ekibaawo, nakulaga buli wokwatira ebintu ku mutima gwo okutte Mukama buli wagezako kanyuga omukisa tosobola gukwata. Omanyi wakyo okutte, oyina byokutte byoganya okuta. Mukama waffe Yesu yebazibe. Kati laba ye wakwambaza sitaani ya making sure kansindike sente zino leero business alabe nti ekoze nnyo bamugambe wakikoze otya anze nabadde nsobola kyokka eyo ganegamba si maanyi gange si buyinza wabula lw'omwoyo we naye ye kasindika omuntu ogambe anze nasobodde naabwe nze nsobola nali nno kikola just nali bawaddemu obudde owulira amalala. Kati naate omanyi singa okwewuunyisa tagenda kulumba mu ngeri y'emu. Omanyi abantu abasinga bagenda gamba aye yamulumbya mu ssente, nze Mukama wonampa ssente sijja nja kusigala wano. Mukama waffe sibazibe. Nze Mukama seetaaga ssente kubanga manyi nsobola, ssente ezo zisuula. Sitaani olowooza katulira Bayibuli eyogera sitaani tekirimu ekyawandiikibwa ng'eyogerako kuva kwa sitaani okuva mu ggulu gwa. Mukama waffe sibazibe. Yali w'amaanyi naye laba kyenagala osooka okulaga nti ye okuva mu ggulu kiba kitegeeza yali omu ku bantu abali mu ggulu. Kati naye tagenda kuleetera ssente zokka, ajja funa ekirwadde. Mukama bannaye wanvaako. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Kiti kyengezako okulaga nti tagenda kulumba mu ngeri emu ng'otukudde. He has many ways. Agenda kujja mu ngeri nyingi. Engeri gy'alumba omusinza wano si engeri gy'agenda olumba nze abulira. Omusinza ekyo nno nakyo kirala. Omusinza era ng'oli wano ng'oli musinza weetukuze. Balimpa ekyokusinza nakyo nijja n'ekyo naye ng'okusinza kintu kikulu kuba manyi buli w'osinza omwoyo alina engeri gy'akka. Since you're peaceful alina engeri gy'ajja n'adwellinga inside you n'abeera omukugwe. Kati gwe omusinza gwe gwanoonya. Jjukira naye yali musinza ng'alaba yakyasinze ng'alina amalala ng'awulira Mukama lwaki tompayo obwakabaka, lwaki tetufuga babiri? Owulira omusinza weddeko byambala ekyambalo kinyweze kubanga ye agenda kulumba bubi ng'ayina kyayagala nti emirembe gya Katonda tegibeerawo. Mukama waffe Yesu yebaziwe. Twatandise na bulamu. Mukama akuwadde obulamu, akuwadde emirembe. Bwe yavudde ku mirembe n'akuwa perimeters. Since you're peaceful, let me give you perimeters. Nti ate otuuke nga tolina woyina nno yita. Musumba agambe kola kino si kyoyagala okukola. Akuwadde no perimeters. Musumba akugambye kola bw'otu woba okola. Omusinza mami nsonyiwa naye omusinza katumutereke. Tugende mu 2 Corinthians 5:2. Yeah, 2 Corinthians 5:2. Bible eyogera n'egamba nti meanwhile we groan longing to be clothed inside our heavenly dwelling. Verse 3, because when we are verse 3 says, because when we are clothed we will not be found naked. For while we are in this tent, teka wakati awo, in this tent, muguno omubiri, wano teri atayagala kutukula, wano teri atayagala kwambala kyambalo, naye kubanga tuli muguno omubiri,
guno omubiri oguli attracted to each and everything you see. Olabye ekintu ekipya owulira kyoyagala. Olabye maana yo nazina akazina akalungi sikasobola owulira kyoyagala. Olabye oli agaggawadde nawe oyagala kugaggawala naye tomanyi na bugagga gyabujje. Tomanyi wajja buvudde wabula weegombye. While we are in this tent, tweyongereko wansi, we groan and are burdened because we do not wish to be unclothed. Teri ayagala wano otambala kyambalo. Teri atayagala kwambala kyambalo. Teri atayagala bera ku butuukirivu bwa Mukama. Eyongera wansi negamba nti but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Kama wafe Yesu bazibwe. Po kiki kyakugamba? Paulo ayogera naawe. Agamba tewayagala. Teri ayagala. Era nga wasooka mu Romans ng'agamba laba byenkola si byenjagala. Laba kino kyenkola ekibi si kyenjagala. Wabula laba nafuuka omuddu eri ekibi. Kati ye Mukama akuyita ekintu ky'otamanyi kye kino. Sitaani akuyita okusinziira ku bibi byo. Naye Mukama akuyita ku linnya by name. Satan calls you by sins, God calls you through name. Agamba sebo Gideon jangu ino kumpereza. Nali ndia we nali nsoma Bible. Mukama yatuka nangamba naye kikyekyo ekiremesa abavubuka okwenenya. Tugambe nti tebaagala baagala naye waliyo we wali tonalokoka. Oyina ekibuuzo kimu kye weebuuza. Nkimanyi kino ffenna twakyebuuza. Anansonyiwa? Shame and fear. Watya? Ogamba naye Mukama onaabijjawo? Wakyebuuza? Ogamba naye Mukama binaagenda? Naye olw'okukkiriza n'okkiriza. Because it's by faith we believe. And through faith we get righteousness. And after getting righteousness, He gives you grace. Nakuwa ekisa ekimalako. Naye ng'omaze kukkiriza. Praise the Lord. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Laba po agamba nti tetwayagala. Tetwagala kubeera bwereere. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Wabula laba. Mukama ffe twagala otuyambe tudduke guno omubiri. Tudduke tuveeko twambazibwe ekyambalo ekijja. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Teri atayagala kino kyambalo. Noba wakayingira wali ogamba omwana ng'apanze akantu kalungi naye nga kyambalo kyabadde akukubya nkukubidde ekifaananyi ky'ekyambalo. Nkukubidde ebintu ebiri mu kyambalo. Ate nkulaze ki ekiri waggulu w'ekyambalo nti you get anointed. Ate ekisinga okwewuunyisa tekigwa ng'akufukamu amafuta. Tekigudde tukikoze omulundi gumu era amafuta ne gagendamu omulundi gumu. Tekigudde. Kati gwe lwaki oba olowooza toomaleeko? Lwaki oba ogamba ebizibu bingi Mukama simanyi oba nnaasobola? Mukama waffe Yesu yabazibwe. You can and you will do it. Ogenda kukikola. Nga maliriza. Bayibuli eyogedde ku kyambalo. Ekyambalo kintu kikulu nnyo. Tumere tusangibwa nga tuli bwereere. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Tulabye nti kibi okuba nga oli bwereere. Kyobola aba Bayibuli tuzaayo mu Genesis neyogera ku Adamu ng'agamba nti Mukama antidde ndi bwereere. Yatya nti ali bwereere. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Tulabye nti kibi. Kyobola bulabika oli eyo ng'oloota ebirooto ng'oli bwereere laba ekyambalo tokyambadde. Okisuliridde. Mugamba sisobola. Mukama simanyi oba nadda. Omusinza Mukama akuntadde ku mutima gwange okusinza. Kintu kikulu. Kinene. Era bw'oba weegayirira ng'oli musinza. Omusumba nga weegayirira abasinza basabire. Basabire. Bye bayitamu bye bingi. Ebikamo bingi. Okusinza. Mu mwoyo ne mazima tosinza businza. Mukama waffe Yesu yabazibwe. Njagala okubeebaza. Era enjiri yaffe erabika ewedde.